However, tuvudde waawo tugenda ku mulamwa gwaffe ogwa leero enkola yaffe tubeera twogera ku love, tuba twogera ku mukwano, tuba twogera ku life. So olwaleero nina ekintu gye ntambulira eyo ekibadde kinnumya omutwe ate nga nsuubira abantu bano abali wano bagenda kutubuulira. Okay? So abali eyo njagala mbabuulire nti omuntu omu abantu bagamba nti abakyala bano women oba abawala oba abakyala ennaku zino bakola they own businesses ba executive directors ba CEOs bakutte ku ssente bavuga emmotoka ez'amaanyi era balina kumanya ate era bafuusa abantu ab'omugaso ennyo kitegeeza nti bakola naye ng'abantu bagamba nti ebimu ku bivuddeko amaka okufa bantu bakyala bano kubanga bakola amaka agalimu omukyala akola tegakyasobola kubeera nga maka abaana tebakuzibwa bulungi buli kimu kifudde olw'ensonga nti balowooza nti omukyala okukola kwe si kwa buvunaanyizibwa kale okukola kw'omukyala okutereeza amaka omukyala alina kubeera waka era wali abaami abagamba nti ye anoonya mukyala naye tayagala akola agamba omukyala akola tajja mumusobola so wensinziira nensookera wa minisita akalulu oba nkatwale wa Mr. Saidi mukulaba okukola omukyala ono yali etaaze kubanga tugenda kubyogerako byonna okukola ndowooza n'obutakola tujja kuba tubabuulira naye tusookere wano omukyala yali badde yeetaaga alina okukola akole oba takola actually ebintu bino second ekirala nti oli mwami musiraamu waliwo we nawulira nti eddiini y'obusiraamu eyo yali teyagala ddala n'abakyala bakola si mu kibi nga balabye ddala nti n'omukyala alina kubeera kwini. Bw'oba otunuulidde ku era omanyi kati ensi ezeekyuka nnyo waliwo embeera gye twabeera kati tusobola kukweza mu mbeera y'emabega byali because edda nga eddiini njagala tokimazeeyo mwanyinaze eddiini y'obusiraamu yagambanga nti omukyala takola nobadde okimanyi nti omukyala oyo yasasulwanga buli luvannyuma lwa mwezi okitegedde bulungi nti omukyala eddiini y'obusiraamu ng'egamba nti omukyala yalina kategorizi nnyingi mwajjira ssente mwami obwo ogenze mu ddiini y'obusiraamu bwekuba nti omukyala akuzaalidde omwana wabaawo omutemwa gw'omuwa bwekiba nti omukyala akuzaalidde omwana waba okuyonsa obuyonsa omwana mu ddiini y'obusiraamu omutemwa gw'okuyonsa gwewabeerangawo so yabeeranga takola naye ate yafunanga essente bw'oba ogoberedde shariya nga bwetambula bwekitebo kyatambulanga naye okusinziira ku era eno eriwo okola omukyala okukola oba omukyala oba obutakola kya mirundi ng'ebiri okola kirina advantages zaakyo nga nnyingi weyabaye ate kirinamu era n'obukyamu bwakyo oba oliawo naye nga oba otunuulidde ku nsi nga bwetambula mu bwana Kabanda engeri ekonome yaffe nga bwetambula ebintu bino omuntu omu takyabisobola oba oliawo watutidde buvunaanyizibwa okutya obuvunaanyizibwa oba tolabanga anafuye kubanga abasajja abedda balowooza nti okubeera omusajja waka buli kimu oba olina okukyambala ekyo kituufu kyakolanga nnyo era kyabeeranga kituufu nnyo nga omusajja oteekeddwa okuteeka full responsibilities naye mu ngeri emu oba endala ng'ensi bwetambula omanye ensi ekyuse nnyo ensi yava ku saidi abantu twali tambula eri ku bikukuju okitegedde bulungi edda osanga omuntu nga buli embeera watudde nga buli kyakola asobola okujjamu ekyo kyennyininyini kyafulumya bakyasaasaanya nosobola okusangisa zino nga tekyasoboka tegedde bulungi neweekanga nti mwemuba mwandyagadde betterment of kubanga mmanyi ekigatta abantu bano abakola ne bafamire be baana bammwe abaana bano musaayi gwo ate musaayi gw'omukyalo ekitegedde bulungi bwe tuba twagala kubateekenkanyiza obulungi oba oliawo omukyala yandibadde asaana okukola bwe mba ndi ku birungi bya sayidi y'omukyala nti akole bwe tudda ku mbeera lwaki ate omukyala teyandikoze kuba kintu kiri both sides ate era nga bwe tugenda okukyogerako mpolampola bwe tuddako katono ku sayidi y'omukyala nti yandibadde takola oluusi nammwe bannyinaze mukisusa omanyi oluusi bw'ofunamu kasente ese otandikira ddala okulaba nga omwami takyali muntu okyusaamuko ku grade abakyala mutusobera oluusi nti bw'otandika okufunamuko kasente otandika okulaba nga omwami waafuuse wa standard ya wansi ebyo gye biri mu bantu so gamba towegerezako ng'omuntu
kuba so kuba gwe tokikola. By the way, tekiri side ya mukyala yekka nti wafunamu ku ssente alaba ng'omwami. By the way, ne ku musajja omufuna talinamu ku ssente, wafuna ku ssente n'afuuka ekizibu. Nina ekintu kimu kye mmanyi ku bakyala. Abakyala kye mbamanyiiko nti bamanyi ebiseera ebisinga nti ebintu byabwe ebisinga ye alina kubeera wansi ng'omwami yaliwa waggulu. Bwe kuba ku mukyala mu myaka ayagala afumbirwe bwa myaka mikuluko okumusinga. Bwe kiba mu ssente omukyala yandiyagadde okufumbirwa omusajja ng'amusingako ku ki ka ssente. Ekintu kyonna naye ebiseera ebisinga singa ekyo accidentally kijja essente z'omukyala ne z'ofa powering ez'omwami. At times mutandika okulaba omuntu ono nga standard esseemu. Bwe tuvaayoko mu ngeri emu oba endala at times oluusi n'ekitiisa abasajja ennyo abakyala obbaweyo gamba nti bakole. Oluusi abakyala musanga nnyo challenges nga muli mu kunoonya emirimu. Nti oluusi abantu bano baagala nnyo taking advantage. Agamba akola ng'ogw'entebe. Okitegedde bulungi? Kino bw'oyagala omulimu kola kino. Okitegedde? Oluusi ebyo ebintu abaana babisanga. Tesobola kubijja oba abakyala bakola ki? Babisanga. Okitegedde? N'ebirala nga bwe tunaba tugenze mu maaso nga tubikola ki? Nga tubinnyonnyolako. Osangira ddala nga waliwo disadvantages oba oli awo ezireetera omuntu okuba nti nno teyandikoze. Even family obudde bw'abaana. Yes, kubanga ebiseera ebisinga omwana yeetaaga laavu ya mami. N'abaana mbalekera nnyo abakozi. Basaganga omuntu amulinnyeko ebigere, amukuba amusudde wansi. Bwe bityo. Kale, katwene Mr. Kabanda omukisa. Gwe kuggwe mu ndaba yo. Omukyala ono akole takola. Kaakati esi neyaziza omulamwa nno gw'oleeserera munene. Gwe fumita emboozi. Kituufu. Nazzikuno bwe tuba nga twogerera mu Nazzikuno tuba tutegeeza nti edda abakyala ekyamazima baali tebakola. Obuvunaanyizibwa bwonna bulina kubeera. Era amaka edda bagamba nti agedda gawangaala nnyo. Yes, obuvunaanyizibwa bwonna nga bubeera bwa mwami. Kakati ebyokukola omukyala ng'abirekera mwami, ye n'abeera ewaka n'alabirira abaana, n'alabirira omwami we, n'alabirira n'ayonja ewaka. Bwe kityo bwe kyabeeranga. Naye embeera yakyuka eyo twavaayo. Eno gye tuli obuvunaanyizibwa bwasukka bwayeeyongera. Kitegeera bulungi. So abaami basuulawo obuvunaanyizibwa. Ne weesanga ng'omukyala kati atakola erinza okufuuka eng'ewaka. Okitegeera. Omukyala bw'aba takola essawa ya leero omwami takyamusobola. Omukyala nga talina kyaleeta ku mmeeza waka, buli kimu n'akirekera mwami. Yes. N'ebintu bino mubiraba mutya? Bwe ntyo nze bwe mbiraba. Kitegeera. Bwe ntyo bwe mbiraba. So omukyala nze nja kwawukanako ne bwana ABED. Siraba nsonga yonna lwaki omukyala talina kukola. Nze saidi yange ndaba ng'omukyala yandibadde akola. Yes, however waliwo obuzibuzibu bubeerawo n'osanga nga bwagambye nti yandibadde takola. Naye obwo nze sibutunuulira. Essawa ya leero embeera bweri omukyala yenna alina kukola ki? Alina kubeera ng'akola. Kuba njagala esi omukyala oba omukazi tumulabire mu biti mukaaga. Ekiti ekisooka tulina omukyala nga maama. Ekyokubiri tulina omukyala nga sister. Tulina omukyala nga daughter to someone. Tulina omukyala nga girlfriend. Tulina n'omukyala nga grandmother, jjajja. Okitegeera? Yes. Wife omukyala owaka yes. Wife naye waali. So kati omukyala agwa mu biti ebyo. Ate buli kiti kirina obuvunaanyizibwa bwakyo. Bw'abeera ng'omukyala ow'ewaka ajja kubeerayo n'obu kale bwe kiba tekimwetaagisa kukola, ajja kubeerayo n'obuvunaanyizibwa obwa sister oba obwa daughter to someone. Alina ba parents balina okubeezaawo. Ogwo omugugu tagenda gutikkaani mwami we. Okitegeera? Bw'anaabeera nga teyeetaaga kukola nga sister oba daughter, ajja kuba nga yeetaaga okukola nga jjajja. Waliwo bazzukulu balina okukola ki? Okubaako byabatuusaako. So mu mbeera bw'etyo weekanga ng'omukyala n'okukola essawa ya leero tebikyasobola kwawukana.
abasajja kati ebyo era tubirabye tugambe nti bano abantu abaddawo naganze omukyala owange talina kukola era talina kukola ebyo byonna ye tabirowoozaako yalowooza asobola okufidinga abantu bano kuva lwamufunye baganze omuntu watukugamba omukyala we ntagenda kukola kitegeeza agenda kutuukiriza obuvunaanyizibwa bw'omukyala ewabwe alabirireyo byonna birabye byabyo tutabirowoozezaako abasajja abasinga ennaku zino twerowozaako fekka bw'ogenda n'ofuna omukyalo ono ebiseera ebisinga oyagala owuninge omugatte ku properties zo kitegeera but we forget one thing nti n'omukyalo ono naye ayina gye yava ayinako famire ye ate nabo baamukuza nga bamulinamuuko essuubi bamanyi oba omwana waffe bw'alikula n'afuluka bw'ati agenda tuyambako saidi eno so kati bw'ajja n'abeera mu bufumbo omwami n'otayagala mukyalo ono akole gwe n'oyagala byonna okole yesu osobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwawaka nga famire yo n'otuukiriza n'obwewammwe naye olinza obutatuukiriza bwawaabwe wa mukazi ono ate nga nabo bamulinamu ki bamulinamu essuubi omanyi niramu n'akalala kenjagala ogamba banyinaze omanyi teriyo kirungi nakubeeramu nakasenteko nga tebagenda kubuuza accountability okategedde ako ng'oyinamu akasenteko naye goba mutwalo gumu naye nga tewali agenda kukubuuza kogusaasaanyiza otya okitegedde bulungi kubanga oyinza okusalawo oweeko mukwano gwe1,000 meka 2 oyinza okusalawo muweeko 15,000 naye nga onoogamba ate banaŋŋamba batya ate zennamuwaddeko n'agamba nti accountability akasente ako koyina mu nsawo yo nga tekaliiko nti bagenda kusaba accountability kyekimu ku bintu ebisinga okubeera ebirungi kitegedde bulungi omukyala okukola kyatuuse okuba nti nno kigenda kituuke nti ebirungi by'omukyala okukola bigenda kuvatekinga ebibi olw'ensonga nti ebirungi ekyamazima essaawa eno oba kale kusinziira ku nsi omutendera kwezze tulaba abakyala bangi kati benyigira mu bintu bingi okitegedde bulungi abakyala bacompeting okuba ba president so even omuntu okuba nga okola your self esteem you being a role model to very many people okitegedde bulungi abantu osobola okuba nga mu butuufu gwe ng'omukyala ate gwe ttaala oba gwe kitangala kisaidiyawa yewammwe ng'abantu bano bona bateekeddwa okulabira kwani ku gwe tujja kwogera ku bakyala abamanyi mu Uganda mu ggwanga nga Kabola Mama Kadaga speaker kati tulina mukyala twabeerako ne vice president abakyala so you see that self esteem omuntu naakulanga agamba nange njagala mbeereko nga Anita Mongi ekitegeera so however much amulimu obuzibuzibu oba oliawo kuba n'ebintu ebibi bibaayo kuba tewali kirungi watali kibi naye ogenda okulaba nga factors ebirungi ebyokuba nti omuntu ateekeddwa okuleka omukyala akole biba bingi muntwala naye anyway so nga tumaze okulaba awo tuzeewa Mr. Henry ensonga yo ki endala ensonga yange endala esi ku mulembe guno bw'otunuulira obuvunaanyizibwa bweyongedde nnyo mu bakyala niyinza okuwa ekyokulabirako ne nkugamba nti kati bw'obala majority y'abakazi abazadde essaawa zino bebeerabiririra abaana baabwe so ojja kwesanga ng'omukazi okimanyi nti abakazi kati essaawa zino abasinga be baweerera abaana okitegeera abakazi be baweerera abaana wali abasajja abamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe bataata abalungi n'azaala abaana n'amanya nti abaana balina okusoma sukulu fiizi aziwerayo mu budde naye abasajja abasinga weebali kati essaawa zino abaana bagenda kudda mu masomero naye abakazi buli mukazi waali naddala bw'obanga olina access eyogera n'abakyala abo bali kubyeyo be bayita bakadaama majority bagamba fiizi w'omwana ne webuuza omwana kitaawe taliiyo yes so kaakati ewatali bakyala kukola ebbanga eridda kutuyinza ofuna generation etaasoma singa abakyala tebakola banga musajja ajja kubuuza ekibuuzo
nze nga saasoma siriiwo babibuuza nnyo suli yako omukyala akyogera ekyo naye yona gye ntambulira omusajja gamba omwana mutwala musomero eddungi bwe riti gamba maama sha ffe nga twasomera yiye tetuliiwo naye nga yerabidde nti no waliwo advantage z'okusomera mu masomero gali ne gano omuntu wagambanga nti nze nga saasoma mugambe ese ku Uganda nga bwe oba ng'ensi bwetambula mugambe nti kale tewasoma wagaggawala njagala bakuggyeko by'olina naye kuba kulivivinga myaka bakuzzeeyo buto oddemu okola ebyo by'olina ojja okutegeera nti era yakyuka engeri abantu edda gye bafunanga you can't survive without education. So at least neka katono you have to write, you have to read. Okitegedde bulungi kubanga omuntu ajja kwetaaga okufuluma nti agenda kukuba kyeyo ajja kugenda gyatuuka tebagenda kwogera mu lulimi lwategeera era kisijja kumwetaagisayo akazungu akatonotono. So omuntu bw'atyo at least tetusobola kugamba nti abantu bonna tusobola okufuna entegeera omanyi tosobola kaka muntu kutegeera naye gwe ng'omuntu mubuulire ekyo ekituufu kyateekeddwa okumanya kubanga towa nnyo omuntu bintu byokka byetaaga kuwulira ojja kwetuuka ekiseera ng'omuntu ojja ayina okumuwa ekyo kyayina okumanya aba maaki oba yeetaaga akiwulire oba teyeetaaga kukola ki kukiwulira naye nga kimuwe sigala nga gwe omulimu era omuntu waliyo abantu abamu nga bo ayinza okwefula nga takitutte naye waddayo mu kisenge kye akirowoozaako n'akissa mu nkola next time. Bweti embeera bw'erina okutambula kubanga tosobola kujja ggwe agambe nti nno omanyi tulina abantu abatuwabya ate ebiseera ebisinga abantu tubeera nabo abamu batuwabya mu ngeri emu oba endala nze saagalira ddala mukwano gwange oyo abeera go ahead because no man is an island woolaba mpaba ese ngamba wano ogenda tegedde bulungi mikwano gyange woolaba mpaba gamba kino tewandi kikoze eki tofaayo oba nkyusizza oba sikyusizza naye gwe twala obuvunaanyizibwa bwe okole ki okiŋŋambe okiraba gwe omuntu oba mubuulira kiringa nze kyeŋŋamba ebiseera ebisinga nti bwekuba kuyamba muntu yamba omuntu nga tosuubira kuddiza help out when you are not expecting anything in return naye gwe salawo kola ki onaasuubira toofe woosuubira tinno omuntu kyogenda omukolera alina okuddiza ojja kufa ate oluusi abantu bamu ati kibajje kukuyamba nowekanga ngaoli agamba olwokuba nti sikola nnyo kyesikola. No, by the way, talking about them some of recent bamita Mr. Simon Senkai bakayita naawe osobola yagamba nagamba toyamba nti oyagala bakumanye bakutendereze wala yamba nti olina obusobozi obuyamba okitegeera kubanga naawe wennyini awootuuse kikiza kigenda waliwo akukutteko yes ate yamba buyamba tino olina obusobozi nti oli talina kyakulya naye olinamu 15,000 mweke 10,000 ate munange feekyo bw'oba wegendereza feekyo mubaddugavu oba nzendereza nkitwale kuba ffe nga bannayuganda kitulemye n'oba otunuddeko ku nsi mwami Kabanda mwetutambulidde oba zotambuddeko omanyi nti noosobola okusanga munnayuganda n'omubuuza ekituufu alaba mu nsi gy'oli temuli wammwe nti oteekeddwa okumanyayo oza n'okumubuuza oba kati wano kwata wano wakwata wano atakuddamu however much amanyiwo naye nze kyenjagadde ku bantu bano abazungu bano ab'ensi endala bw'osanga bafilipayini bw'obasanga oba osanze bapakisitaani bwe beesanga mu nsi nti beesanzeewo bafuukirawo baluganda kitegedde bulungi kyekirimu kiki kizibu kyoba ffe kye tulina mu mbeera yaffe era ebyo ebituleetedde okuba nga tetugenda maaso enkokola zifuuse enkokola yes era mu katabo ako onafuna wudde Mr. ABED mujakasomako kalina audio naye omuntu abaye oli akulaba ng'oyambuka bw'ati eddala n'alijjawo ayagala naye nga nsiza muzungu ye waakulaba amanyi kino ekintu wokikola kijja kubayamba mwenna okitegeera naye ekintu ekituzizza nnyo emabega kyetutamanyi kituzizza nnyo emabega nze njagala omuntu mu ekyokulabirako funayo akabiina k'abantu nga 5 nga kweyagaliza kokka mugenda kugatta mu byensimbi mugenda muteekawo project ejja kudduka mangu okusinga nga njagala kubeera nzekka njagala kubeera nzizeko gwe njagala basinze nzizeko ayagala okubeera omugagga nzizeko kitegeera abantu kyabalimu okola ki but baba alina okirowoozaako okitegeera omuntu yenna aba alina okirowoozaako by the way omuntu yenna ayagala okugenda mu maaso otejeemu mutima ogwo ogw'obutaagaliza ogw'okwagala abantu bonna bafaanane nga ggwe
amazima gali nti ogenda kubeera awo ojja kufa bwotyo ate n'abaana bo tojja balaga kubo tuufu kyekyo kikolimo ky'owulira mu famire si kwagala bantu kufaanana nga buli lw'oyagala obeere nga gw'obasinga bayizawe n'ekyo ebiseera ebisinga ate omuntu oli asobola okutegeera ti nembeera yembi nga yina ayagala so nga ate walibadde wekwata embeera n'ogitereeza ekyamazima buli muntu yenna ayina okuba nga asuubira okutuuka ku buwanguzi weetaaga omuntu in always lwakuba nti nno ebiseera ebisinga ngeri gye tukuzibwa mu maka ag'enjawulo engeri gye tuba mu bitundu eby'enjawulo tufuna emitima n'okuzaalibwa omanyi wali oli ne bagamba nti oyatwala omutima omubi ng'ogwa maama we otegedde bulungi obanga omutima gwa taata we yafaana taata we byonna yabitwala naye nga mutuufu oba wegendereza in always buli we twetaaga buli w'obeera omuntu oba omwetaaga buli kimu omuntu tolinawo ojja kulaga ng'omuntu omwetaaga because ne bonoba mugagga ojja kwetaaga omukozi waawa ajja okuwa service gy'otajja kukola okitegedde bulungi togenda kweyonjeza buli wamu okitegedde kale mu mbeera eyo simanyi lwaki ffe abaddugavu oba bannayuganda ngenda kukiteeka nnyo ku bannayuganda kuba kyetulaba simanyi lwaki enkokola nnyingi enkokola ziri buli wamu buli wamu emirimu abakozeko mirimu nga mulinga 5 4 6 mubirabyeko ebyo enkokola ate nga kiri nti ekisinga okunuma nga tuzzeeko eno ekisinga okunuma nti omuntu agenda nakulemesa n'ekintu nga tagenda kikola ne weebuuza omuntu n'avaayo n'agamba gundi oyo simwagala naye nga bamubuuza yakukola ki antambulira bubi ayitawo tambuuziza nako so nga kyamazima osobola okumubuuza mu wiiki ennaku ezi 4 naye olunaku olumu lw'omuyisawo nga tomubuuziza just aba tamanyi naye in life buli muntu olina kyosobola okukola perfectly nga kikyo okitegeera naye obudde bwe tumala nga tuwalana bannaffe tetugendagenda maaso obudde bwe tumala nga tuteeka abalala wansi tetugendagenda maaso so eyo yonna nga tuvuddeyo tuzze wali ku mulamwa gwaffe so kati tutunuulire tumaze okutunulira ki omukyala alina okukola ki okukola so njaga tutunuulire kale byonna mubyogeddeko but actually we are here to discuss these issues kyendegezawo tino kale n'abakyala bano abakola kubanga amazima gali nti byonna tubirabye sijjako okubeera okusajja omukyala kubanga ndi mukyala naye waliyo amaka azimukkiriziganya nange nti waliyo amaka gafudde olw'omukyala okukola ki ng'obeeza omusajja yali amukkiriza n'okukola naye waliwo yatulaga mukyala wange togera kuddamu kukola on that side of us ebintu ebyo side eyo tukyogereko